omutukuvu Mukama Katonda gwaita ekirowoozo ky'okuzimba awatukuvu otuule mu ffe. Tuzze okwongera okukiigako n'amawulire amalungi agakirimu, otulungamye nga tugabanira awamu ne baganda baffe ne bannyinaffe mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga ky'olunaku olwaleero tuzze tuyiga ebyokuyiga ebiwerako mu kwota eno nga tutunuulira olutalo olunene, era bizze bitutembeeta bitutuusizza ku kyokuyiga ekya namba 8, ekitegeeza nti kwota tugitwala tugiri makkati. Kiriko omutwe ogugamba nti omusana okuva mu kifo ekitukuvu. Omusana okuva mu kifo ekitukuvu. Musumba, Sibo, mwalabye mutya ensonga eno? ensonga eno yeeyunga ku nsonga gye twaliko ku Ssabbiiti eyayita. Twaleka tumaze okwogera ku William Miller, omu ku bazzi b'obujja ab'ekkanisa abangi, nga teri musomi wa Bayibuli nnyo, sikoola. Mu butuufu entandikwa ye yali Katonda amukkiriza nti gy'ali, naye nga takkiriza nti Katonda yeenyigira mu bulamu bw'omuntu, deist. Yamala okutonda ensi n'agireka awo n'agenda kukola bibye. Eyo gy'ava mpola mpola najja n'atandika okusoma Bayibuli, n'agwa ku bunnabbi obwogera ku kifo ekitukuvu oba Danyeri 8:14. Bwabuyiikula n'atuuka ku conclusion egamba nti 1849 ekifo ekitukuvu kigenda kutukuzibwa bujja. Era Yesu Kristo agenda kudda mangu. Ekyokudda kwa Yesu Kristo yali mutuufu, naye bwe yateekako ekiseera n'olunaku, awo n'ayawukana ne Mukama waffe okulabula kwe yatuwa. Teri amanyi kiseera n'olunaku. Ensobi yokka gye yakola. Eyokubiri, teyategeera bulungi bukulu makulu n'omulimu gw'ekifo ekitukuvu. Olunaku olujja lwe yalagula ne luyita nga tetazze, waliwo okusalirwa okunene ennyo, big disappointment. Naye bangi abamu ku be yali nabo ne baddamu okusoma bupya, ne bategeera ensobi yaabwe we yava. Omusana ogwo ne gubazzaamu amaanyi, disappointment ne baba mawulire amalungi, n'ekkanisa mwe yava n'emera. Kitugenda okuyiga olunaku olwaleero. Musana ki ogwo? Ekifo ekitukuvu makulu gaakyo makulu ki? Kikibaazuula. Twagala tutandikiremu okuva essula 25 onyero 8 n'olw'omwenda. Twagala tulabe ku kifo ekitukuvu kino eky'oku nsi. Era bankolera watukuvu ndyoke ntuulenga wakati waabwe. Nga byonna byenkulaga, engeri ey'ewemma n'engeri ey'ebintu byayo byonna, bwe mutyo bwe mulikola. Singa tubadde n'ennyiriri ezo 2, olw'omunana n'olw'omwenda zokka mu Bayibuli ezoogera ku watukuvu, kiki kye tulabawo ku watukuvu nga tukozeseza ennyiriri ezo 2 zokka? Kyala Kabiru, kyendabyemu nti Katonda ayagala okubeera naffe. Agaye nti bankolera awatukuvu nzije mbeere mu bbo. Pozi n'ekyokubiri, ekifo ekitukuvu kizimbibwa kusinziira ku instructions ze. Esebo.
kyekyo mukyala Kabitu bwagambye nti okutu ekifaananyi oba kyeyali ayagala ekifo ekitukuvu okubeera ku nsi kuno ye yalina kye tuyita blueprint yakyo titewaliyo muntu mulala yali alina kukola bibye wabula instructions oba enbalirira yonna yava wa Katonda. Mu Bayibuli yange agamba, then have them make a sanctuary for me, and I will dwell among them. Ekifo kye bakola kiki, kirowoozo kye, pulaani ye, amakulu gaakyo, omugaso gwakyo gwonna guli mu ye gwe. Nange ekimu ku byayagala nga kiwedde okukola, ayagala ke ave mu ggulu ajje at his own initiative ajje atuule wakati mu bo. Katonda wakwagala, Katonda wa mukwano, Katonda yanoonya. Ekyo kyekifo ekitukuvu ekyoku nsi. Naye tugende mu Bebulaniya essula 8 olunyinyi olusooka paka ku lw'omukaaga. Twagala tulabe kifo ekitukuvu eky'omu ggulu. Kale mu bigambo bye twogedde kino kye kikolo. Tulina kabona asinga obukulu afaanana bw'atyo, eyatula ku mukono ogwa ddyo gw'entebe ey'obukulu obw'omu ggulu, omuweereza w'ebitukuvu era ow'emmeeme y'amazima. Mukama gye yazimba si muntu, kubanga buli kabona asinga obukulu alondebwa olw'omulimu ogw'okuwangayo ebirabo era ne sadaaka. Kyekiva kimugwanira n'oyo okubeera n'ekintu eky'okuwaayo. Kale singa yali ku nsi teyandibadde kabona n'akatono, nga waliwo abawaayo ebirabu ng'amateeka bwe gali, abaweereza b'ebifaananyi n'ekisiikirize eky'ebyo eby'omu ggulu, nga Musa bwe yabuulirwa Katonda bwe yali ng'agenda okukola eweema, kubanga ayogera nti tolemanga kukola byonna ng'ekyokulabirako bwe kiri kiwalagibwa ku lusozi. Ne kankano aweereddwa okuweereza okusinga okuwooma, era nga bw'ali omubaka ow'endagaano esinga obulungi, kubanga yalagaanyizibwa olw'ebyasuubizibwa ebisinga obulungi. Olw'omusanvu kuba komaawo kiki kye tulaba ku kifo ekitukuvu kino eky'omu ggulu? Nsumba Kakembo, atandike naawe. Kitusooka okulaba nti ebifo ebitukuvu bibiri. Yesewa. Ekyoku nsi twakirabye kye baalagira Musa okuzimba, naye nga alina waakikoppa. Mu ggulu eriyo ekifo ekitukuvu ekitaazimbwa Musa, Mukama Katonda yennyini kyezimba. Eyakizimba ye mukulu waakyo. Ekyoku nsi yawa amateeka ganaagifuga bakabona, eggwanga bwe baliva, empeera ze banaaweerezangamu, sadaaka ze banaawangayo, nakiri kyeyazimba mu ggulu. Ye sadaaka, ye kabona, ye byonna mu byonna. Mu kiki byombi bwe bigatta, pulaani gye biriko pulaani ey'obulokozi omwana w'omuntu. Twagenza okutunuulira mu bye tusomye, agamba nti kino ekifo eky'oku nsi kuno kyali kifaananyi eky'ekifo ekinene eky'omu ggulu, era bakabona baaweerezanga mu kifo kino eky'oku nsi, kabona beetangiriranga. Ate bwe tutunuulira mu kifo eky'omu ggulu, nga ye kabona ate ye Yesu yennyini kabona asinga obukulu, eye
ye yennyini eyeewaayo n'omusaayi ogutali gwa mbuzi nante naye omusaayi gwennyini yava abeera kabona asinga obukulu. Kitegeeza buli kyali mu watukuvu wanawo ku nsi kyonna kyali kisonga ku Kristo. Nteekateeka ya bulokozi. Tugende mu Bebulaniya essula 7 munnyiri 25 paka 27. Agamba nti era kyava ayinza okulokolera ddala bajja eri Katonda ku bubwe, kubanga abeera mulamu ennaku zonna okubawolerezanga. Kubanga kabona asinga obukulu afaanana bw'atyo. Ye yatusaanira omutukuvu atalina kabi, ataliiko bbala, eyayawulibwa eri abo abalina ebibi, era yagumiikirizibwa okukira eggulu. Ataawalirizibwa nga baakabona abasinga obukulu bali okuwangayo sadaaka buli lunaku okusooka olw'ebibi bye yennyini, ate oluvannyuma olw'eby'abantu, kubanga okwo yakukolera ddala omulundi gumu bwe yeewaayo ye yennyini. Ekitegeeza Yesu ono nga ye kabona atuukiridde tiyeetaaga saddaaka, ye yennyini ye saddaaka. Tweyanzizza, twagala tudduke sebo malera nyongereko galo. Yes, sir. Olwo kino kyali kya mugaso ki ekyoku nsi? Obulokozi bwennyini buli mu ye. Ye saddaaka erokola. Tujja kulaba bye tunaagenda mu maaso eyo ng'endiga n'embuzi n'ente zitwabeerangayo ku kino ekya wansi okusinziira ku mateeka ge yatuwa, mu butuufu nga tekirokola permanently. Olwo kyali kya mugaso ki? Anti mweri gye twasoose okusoma yakigambye nti kifaananyi kyekyo eky'omuggulu. Naye omugaso gwakyo mugaso ki? Kubanga okutegeera kwaffe kwali kwa ku nsi kuno. Olwokubanga okutegeera kwaffe Katonda mwesigwa ekyenkanidde awo. Tatuleka mu kubuusabuusa na mutategeera. Akola kyonna ekisoboka tutegeere enteekateeka esingako bulungi ey'obulokozi. Kubanga singa tekyaliwo tetwanditegedde bulungi bulokozi bwa Yesu Kristo. N'olwekyo kino yali lesoni etuyigiriza ekyomuggulu. Number 2 yali provisional salvation. Tuyinza okulokolerwa for a while nga bwetulinda obulokozi obujjuvu. Tumba nange nyogera ku katono. Waliwo we tusoma oba kiri mu Bagalatiya nti awo okutuukira kw'ebiro we kwatuuka Yesu Kristo n'ajja. Ekitegeeza mu bino ebiseera ebiro byali tebinnatuuka, naye nga weetaagawo ekintu ekisobola okusonga ku kiri ekinaatuukirira, kwe kuleeta zino saddaaka nga zisonga ku Kristo. Tugenze ku kitundu ekya Mande. Nga tuli ku watukuvu wano waliwo kye twayitanga the day of atonement, olunaku olw'okutangirira. Nja kusaba tugende mu Baleevi essula 16 olunyiriri olwa 21 29 paka 34. Nga mukadde wasomera nja kusaba tuwulirize nnyo tulabe ekigambo oba ebigambo gye baddiŋŋana mu nnyiriri zino. Abaleevi essula 16 olunyiriri olwa 21 tubuuke tugende ku 29 paka 34. Alooni anaateekanga emikono gye gyombi ku mutwe gw'embuzi ennamu, n'ayatulira ku yo obutali butuukirivu bwonna obw'abaana ba Isirayiri n'ebyonoono byabwe byonna, ebibi byabwe byonna, n'abiteeka ku mutwe gw'embuzi, n'agisindiikiriza mu ddungu mu mukono gw'omuntu eyeeteeseteese. 29. Era lino linaabanga tteeka gye muli emirembe gyonna. Mu mwezi ogw'omusanvu ku lunaku olw'omwezi olw'ekkumi munaabonerezanga emmeeme zammwe, so temukolanga mulimu gwonna,
enzaalwa newankubadde omugenyi atuula mu mmwe, kubanga ku lunaku olwo kwe banaabatangiriranga okubalongoosa, munaabanga balongoofu mu bibi byammwe byonna mu maaso ga Mukama. Olwo ye Ssabbiiti ey'okuwummula, ey'okwombeekerako gye muli, era munaabonerezanga emmeeme zammwe, ly'etteeka ery'emirembe gyonna. Paka satumeka. Era kabona anaafukibwangako amafuta, era anaayawulibwanga okuba kabona mu kifo kya kitaawe anaatangiriranga, era anaayambalanga ebyambalo ebya bafuta, ebyambalo ebitukuvu, era anaatangiriranga watukuvu awayawulibwa, era anaatangiriranga eweme y'okusisinkanyirangamu n'ekyoto, era anaatangiriranga bakabona n'abantu bonna ab'ekibiina. Era lino linaabanga tteeka gye muli eritalijjulukuka emirembe gyonna, okutangiriranga abaana ba Isirayiri olw'ebibi byabwe byonna omulundi gumu buli mwaka. N'akolanga Mukama bwe yalagira Musa. Kyala Kabiito, bigambo ki by'owulidde nga baddiŋŋana? Mpuliddemu okutangirira. Mu yange eno ey'Oluzungu mwabaddemu nnyo ekigambo atonement. Yes. Mulimu n'okulongoosa. Cleansing. Musumba, briefly tusaba kutunnyonnyolako okutangirira kuno kwakolebwanga kutya? Process eyo yalinga etya? Akoze ekibi okusinziira ku tteeka yandibadde ateekwa okufa, bwe muli guli awo temulirema kufa. Etteeka Mukama lye yawa nti aleeta saddaaka kifo ekitukuvu neenenya ebibi byonna omutwe gwa saddaaka eno neefa mu kifo kye, omusaayi gwayo ne gutwalibwa ne gumansirwa mu kifo ekitukuvu. Ogumu bagumansira ku jjigi, omulala gugenda ku kyoto, omulala n'avaayo ng'asonyiyiddwa nga mulamu provisionally. Wiiki ejja n'akolayo ekibi ekirala n'akomawo nada mu process y'emu, oluvannyuma lw'omwezi n'akolayo ekirala n'embuzi endala. Ku nkomerero omwaka bwe gwaggwangako, kabona asinga obukulu n'agenda okulongoosa ekifo ekitukuvu, okukitukuza, okukirongoosa, okukijjamu ebibi bino byonna byonna bino byabadde akola, n'abikuŋŋaanya, n'abireeta n'abiteeka ku mbuzi eyakubiddwako akalulu nti eno si ya Mukama, n'abiteeka ku mutwe gw'embuzi eyo. Ebya buli mu Isirayiri yenna nga n'ebibyemu ebiri, embuzi netwalibwa mu ddungu n'ebulira eyo. Okwe kutangirira, awatali okuyiwa omusaayi tewali kusonyiwa ekibi. Tweyanziza Musumba. Mukadde Nzija, mu kutangirira kuno kabona ng'atangirira ffe abasigadde eno paati yaffe yali ki? Mukadde, ekyawandiikibwa kigambye kwalinga kubeera ku bunkenke, kusaba, obulamu bwaffe kubuteeka, obulamu bwaffe buteekwa okubeera nga bwewombeese, nga bufaayo olw'ekyo ekikolebwa. Nempozi kyembadde njagala okujjayo katono nti kabona oli eyatangiriranga ate naye yamalanga kwetangirira. Nsumba kabadde tajjeeyo sebo, naye yamalanga kwetangirira, ate si kwetangirira ye na mbuzi oba nandiga, nte ennume. Ekibi kye kijibwewo dda, era bwe yagendanga mu kifo kiri ekisinga obutukuvu ng'agenze bw'atyo nga omutima gwe taguweereddeyo ddala, yayekanganga bwekanzi ng'afiiriddeyo, era ebiseera ebimu baabasibangako omuguwa
n'endege akati bw'abeera eri nga bw'alongoosa anyeenyaamuuko kuki ku kugulu. Ekirala kye twalabye nti ebikolebwa byonna bisirika, tewabeerawo mulimu gwonna. Bayibuli etugambye nti everything, buli kimu nekikola ki nekisirika, ne baba nga tewaliwo kikolebwa kyonna, naye ate nga abasigadde basaba, basiiba n'okusiiba. Mbuzeyo akabuuzo. Ani atangirira? Kabona, the high priest. Lwaki tebasaba busabi tebasonyiwa ye bebajja eno? Lwaki kabona tagamba bugamba nti kale nga bwe mwenenyeza mwewombeese mukakanye katusabe Mukama abasonyiwe biwedde? Omusaayi guno omusaayi endiga zino ezitalina musango, endiga ezi zitalina musango. Buli lunaku omuntu soomu bantu bayitirivu abajja olunaku. Omukyala Kabiito yasoose okukwata omuzindaalo. Musumba Sawaduka yabuuza nti lwaki, Musumba yabuuza nti lwaki kabona tasaba busabi ne basonyiibwa ne basaba. Mukadde Kiwanuka yatugambye nti ekifo kino ekitukuvu ekyokunsi kyali kifaananyi, era buli kirimu kirina kyekikiikirira ku lw'enteekateeka y'obulokozi. Kabona ono eyabangamu nga arepresentinga Kristo agenda okujja kabona ku lwaffe ffenna n'okuyiwa omusaayi guno, kubanga bwe tujjukira eri mu Adeni etteeka lyali nti bwe muli gulyako temulirema kukola ki? Kufa. Nga nze bwe nyonoona wateeka okubaawo okufa, ate okufa tekusobola kubaawo nga tewali musaayi gukoze ki? Guyiise. Era n'obuliga buno obwasalibwanga buli lunaku bwali busonga ku Kristo agenda okujja ayiwa omusaayi once and for all. Musumba nange nsobola okuddamu. Nange answer gye nnina nti kituufu baali baagala okutulaga, oba Mukama yali ayagala okutulaga nti ekibi sin is ugly, sin is costly, nti ekibi sin has no repair, nti wekikwata ne kiyingira kyova olaba Mukama alina kizikiriza na muliro ku nkomerero, kubanga bwe kiyingira bwe kiti sooka okubemu akafaananyi. Leero oleese endiga ne bagisala n'olaba omusaayi, n'enkya gwoba wakavaayo ne Brian naye n'aleeta embuzi, musaayi gwe gumu, ekifo ne kiba nga kijjudde omusaayi. Katonda atulage nti ekibi kino kya bbeeyi, kiri costly, kifaanana bubi, era bw'okitunulako n'okiraba omanya era kyovalaba batugambye mu Bebulaniya 9:22 nti awatali kuyiwa musaayi tewali kulokolebwa. Mukama yayagala otulaga nti tewali kusonyiibwa. Mukama yayagala otulaga nti ekibi we kiyingidde ne kiyingira tekirina repair. God is just. He must punish it with death. Era wano wali ekyama abantu ngaffe mu mulembe guno abatasoma bigambo bifaanana bwe biti, olunsi ekibi tetukitegeera. Okujjako nga tumaze okusoma ne tuyiga abasajja Abayisirayiri engeri gye baayitangamu mu kubonerezebwa okufaanana bwe kutyo, kwa engeri y'ekibi kyabwe kye baali bakoze n'engeri gye baakiweerangayo zisadaaka, awe tujja okutegeera ekibi kyeki. Ate ne kino okukitegeera nti Katonda takolagana na kiki na kibi. Buli lw'okola ekibi empeera yakyo kufa. Olimbye empeera yo kufa. Banja balimba ku masimu empeera yabwe kukola ki? Kyandibadde kufa. Buli kabi kookola, ensolo eno yatangiriranga muntu ono olwako kakoze eki kakoze. Olaba ne bwalinga omwave ennyo lunkupe lukyolo ng'ogenda wakiri mu nsiko n'onoonya kakamukukulu n'okaleeta olw'ekyo kyokoze eki kyokoze. Ne kino kankamulireyo ddala nti abantu abagaananga okweteekateeka ku lunaku olw'okutangirira bo
nga tebafuddeeyo tebalumiza bulamu bwabwe bo baafanga buki be babeeranga saddaaka bo bennyini tweyanziza mu Baleevi 23 26 paka 32 eyo tetugenda kusomayo naye era nakyo kyogera ku lunaku luno olw'okutangirira naye bwe tusomayo baddiŋŋanye nti ku lunaku olwo temukolerangako mulimu gwonna ku lunaku olwo yakizeemu emirundi nga 5 lwaki mukyala Kabiito gova okutunyonyola nti ekifo kino kyalaganga nti ekibi kya bbeeyi ate kijja ekiri naye n'okuba nti no tebaalina kukolerako kintu kirala ng'ekibi kino kyongera okutulaga nti ekibi kiri siriyasi era buli abateetabanga mu kugenda okwetukuza ne badda mu byabwe baafanga buki bufi kubanga baali tebeetabye na bannaabwe kitegeeza bo bakkiriziganya n'ekiki n'ekibi naye bano olw'okuba beewaddeyo teri kulya kusiiba kusabira kabona agenze okubasabira n'ebiringa ebyo kati ng'ate bano abavudde ku mugendo babanga abatalaba bukulu bwa kibi oba the seriousness of the matter. Yes. Kubamu akafaananyi ng'ogenze ku mukolo ogw'embaga nga buli omu wonna wateeketeeke bulungi naye ng'olaba waliwo obwana obuyitayita butambula ogenda otandika naawe okuvaamu mu mbeera lwa nsonga olabira ddala nti omwana ono tategeera kifo kiki bukulu bwa kintu kye tuliko bw'ayitaayita mu maaso era ogenda okwesanga n'omuzadde akoze eki amukuddeyo mangu biki byoliko ate nno kalina engatte ezirimu obudde nobuno obuyimba taalaala kwegamba lwaki tewaali kuolewaawo kintu kirala nti it was a serious matter twogedde ku kibi okubeera kiri ugly nti kibi nti tekisaanira kusembera mu maaso ga Katonda kubanga twogera ku kifo ekitukuvu Katonda waatuula so okulaga nti ekintu kye tuliko kyali serious mu Luganda simanyi benza kikyusa nti kyali kintu kyamakulu ddala tewandibaddewo kintu kirala kikolebwa kubanga tuli ku kintu ekya life and death ekyobulamu n'okufa kakati gwe tuli mugezaako okwetangira okwenenya ebibi gw'ate oli mukola bibyo ozzeeyo ku mulimu. Are you really being serious? Mbuuza akabuuzo sebo ekitegeeza abaalinga serious ne basaayo omwoyo kyekyabawonyanga kyekyabalokolanga nedda kyekyabasonyisanga ebibi kigaziyeemuko nange Musumba kibuuze katusooke tumuddemu kiri sebo si kyekyabasonyisanga basonyiyibwanga lwa kisa kya Katonda naye ekisa kya Katonda si saddaaka yakukola ate bubi. Ekisa kya Katonda tekitwoleka kukola buki bubi. Wano no wali n'ekyama n'omulundi guno nti abantu abalala balowooza nti okusinza ku Ssabbiiti tuli mu mateeka era abantu abalala balowooza nti obwo butalya bitali birongoofu n'ebiringa ebyo olwo luteekateeka naye ensonga entuufu eri nti twalukolebwa lwa kisa naye tuteeka okuteeka mu nkola Kristo by'ayagala. Musumba mbadde njagala ku kibuuzo ekyo kubanga ogambye nti bano abatasalwako kubeera siriyasi kwe kwabaleetera obutasalwako mujjukire olunaku luno nga terunatuuka bantu baabawanga ennaku 10 okweteekateeka olw'olunaku olwo. Kati kyobuuzizza nga nkize wa mukyala Kabiito bano obutasalwako baba tebeeteeseteese baba beeteeseteese bulungi okusinga bali abasalwako. Nti bano abasalwako okweteekateeka kwabwe kwali tekumala oba tebaamanya bukulu bw'ekyo kye beeteekerateekera kyova olaba babireetamu omuzannyo
olunaku lwennyini ne lutuuka bo ne badda mu byabwe. Womba Musumba Kakengo Oba Saddaaka ey'omusaayi yalokolanga awatali kuyiwa omusaayi. tewaba kulosonyiyibwa. Nevertheless aganyulwa mu nteekateeka eno ateekwa okutegeera ekigenda mu maaso, tekukakatibwako bukakatibwa, oteekwa okutegeera obubi bw'ekibi lwansonga pulaani ya Mukama Katonda si kukusonyiwa busonyi nene okuyamba owangula amaanyi g'ekibi. Waawo tugende mu maaso sebo. nti weewaawo kabona yali eri ng'akola omulimu ogw'okutangirira nabo baalina ekitundu ekyokukola. Mu nteekateeka y'obulokozi tetulina kuba just idle. Yokaana 3:16 nti kubanga Katonda bw'atyo bwe yakola ki bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo buli amukkiriza, ekitegeeza nange atangirirwa n'ekitundu kyenina okupuleyinga obulokozi buno okusobola Mukadde Kiwanuka yatugambye nti kabona asinga obukulu nga tannagendayo yasooka baleetanga ente ennume n'asooka ne yeerongoosa n'agiwayo nga saddaaka. Bw'amaliriza ne baleeta embuzi 2 ne bakuba akalulu, emu n'ebeera ya Mukama Musumba nga we yatunnyonnyodde. Naye ate n'embuzi endala yo omugaso gwakyo ekiikiridde ki era omugaso gwakyo gwali ki? Musumba wakyogeddeko naye okukitangaaza embuzi eno ekiikiridde ani? Endowooza za mirundi ng'ebiri. Abamu balowooza nti naye n'embuzi eno efuuse mulokozi kubanga bagitaddeko ebibi negenda mu ddungu ekyokuddamu nedda okuggumiza ensonga gye tubaddeko obwedda buli ekibi okumanya kiri serious. Somebody has to be responsible. Sitaani yabireeta ku nkomerero bisaana bimuddire singa omulokozi nga punishment naye ng'ekibonerezo singa yali mulokozi embuzi eno bandigisaze omusaayi gwayo naye tesalwa biteekebwa ku mbuzi eno negenda ebulira mu ddungu eyo kyongera kunoganya nti ekibi awo nno nze nfunyemu okutegeera okulala ekiseera kiri bwe kirituuka ate ebibi byaffe byonna bye twenenyezza nga tumaze okuwangula bigenda kuteekebwa era ku Setaani. Weebale bamwoke nabyo. Weebale abo bonna abateenenyezza bagenda kufuuka nkuuze ziri mwokya ate mu ngeri ey'enjawulo nti ebibi byabwe bibasigalireko dda emirembe n'emiki n'emirembe. Setaani ye mutandisi w'ekibi, nga bwali omutandisi w'ekibi yakomekerezebwa nakyo kyevuva olaba nga kyateekebwanga ku mbuzi akaja ekifaananyi era kyekimu ekya Setaani embuzi neesuulibwa mu ddungu nga nnamu. Tweyanziza njagala tudduke tugende ku Danyeri Sura 8 olunyiriro 14. Awo waliwo ekinyusi twagala tugezeeko okubirira tulabe. Danyeri 8:14 agambye nangamba nti bituusa amakya nangere 23 awatukuvu ne walyoka walongoosebwa. Kyembadde njagala awatukuvu ne walyoka walongoosebwa. Sebo mbadde nsaba busabi. Yesebo mbadde nsaba kuzzaako mabega katono nnyo. Tusomeko ku Danyeri 9:23. Danyeri 9:23 tusa 28. Bebulaniya 9:23 kiwe context. Bebulaniya 9:23 paka 28 kiwe context. Danyeri 8 9:23 yagambye nti kale ebifaananyi by'ebyo eby'omu ggulu kyabigwanira okunaazibwa n'ebyo naye eby'omu ggulu byennyini okunaazibwa ne sadaaka ezisinga ezo, kubanga Kristo teyayingira mu kifo ekitukuvu ekyakolebwa n'emikono ekyafaanana ng'ekyo
ekyamazima naye mu ggulu mwennyini okulabikanga kankano mu maaso ga Katonda ku lwaffe. So si kwewangayo mirundi mingi nga kabona asinga obukulu bwe yayingiranga mu kifo ekitukuvu buli mwaka n'omusaayi ogutali gugwe. Kubanga kyali mugwanidde okubonaabonanga emirundi emingi okuva ku kutondebwa kw'ensi, naye kankano omulundi gumu ku nkomerero y'emirembe alabise okujjawo ekibi olw'okwewaayo yennyini. Era ng'abantu bwe baterekerwa okufa omulundi ogumu oluvannyuma lwako musango, era ne Kristo bw'atyo bwe yamala okuweebwayo omulundi ogumu okwetikka ebibi by'abangi, alirabika omulundi ogwokubiri awatali kibi eri abo abamulindiriranga olw'obulokozi. Kisaba kenjagadde okujjayo ekifo ekitukuvu eky'oku nsi kabona asinga obukulu yakirongoosanga omulundi gumu mu mwaka. Ekifo ekitukuvu eky'omu ggulu nakyo kyetaaga okulongoosa. Kakati awo Daniel 8:14 wajjira timetuusa makyana mawungeera 2023 awatukuvu ne walyoka walongoosebwa. Neyanziza kye twatandikidde Simba yatugambye William Miller yalowooza nti awatukuvu wano yensi era egenda kulongoosebwa na muliro. Ne tusoma wali mu nkolera awatukuvu nange n'atulawamu nammwe, era abamu balowooza Daniel 8:14 ategeeza watukuvu wali Musa we yazimba. Ne we tuva osoma wano abamu bagamba nti awatukuvu wano wali mu ggulu. Ku bisatu ebyo tukozesa elimination method. Daniel 8:14 kiki kyategeereza ddala watukuvu ki wano wayogerako? Watukuvu aw'oku nsi Musa we yazimba, watukuvu aw'omu ggulu, oba watukuvu yensi nga William Miller bwe yalowooza. Tukozesa elimination method nti kino si kituufu n'ow'ensonga, kino si kituufu n'ow'ensonga, paka we tunaatuuka ku kituufu kye bategeereza ddala mu Daniel 8:14. Kansoke Brian mu bumpimpi nze nzijawo ekyenzi nga bw'otunuulira enteekateeka Mukama gye yali ayogeddeko eyogera oba ensonga ku kifo ekitukuvu, requirements ensi eyo yali tezirina. So tetusobola kugamba nti yali atukuza nsi, kubanga ebisaanyizo ebyensi ebimu ku by'ekifo ekitukuvu ensi tebirina. Ekimu kivuddeko tusigaza bibiri. Ekimu kivuddeko ensi tusigaza bibiri, awatukuvu aw'oku nsi n'awatukuvu aw'omu ggulu. Awatukuvu aw'oku nsi ekisaanyizo ekyo tekiriiwo, kubanga kabona asinga obukulu ye yabeerangawo nga yeetangirira olw'ekifo kiri ng'atangirira abantu. Naye ate mu ngeri ey'enjawulo Kristo bwe yajja ejjiji erya wakati ne lyabikamu ekifo ekitukuvu eky'oku nsi ne kikola ki? Ne kivaawo ne kikoma. N'olw'ensonga eyo William Miller bw'aba agamba ku kulongoosa tayogera ku kifo Musa kye yali akoze eki azimbi. Nekikalubamukko omukyala kati tosooka otuwe submission. Waliwo ekikalubidde. Kati nze nenkolifayinga ekyomuggulu. Awo wennyini wendi. Ogambye ekyomuggulu. Kino ekyoku nsi. Ku kino ekyoku nsi ku lunaku olw'okutangirira kyalongoosebwanga ku lunaku olw'ekkumi mu mwezi ogw'omusanvu. Bayibuli weegamba buli mwaka. Kino ekyomuggulu kuba Musumba agambye ng'ekyoku nsi bwe kirongoosebwa n'ekyomuggulu kikola ki? Kyalongoosebwa. Musumba kakemu ekyo kutala kabiri otunyonyola mu bumpimpi awuliriza ategeere ddi nga kiri bwe kyalongoosebwa. Okusookera ddala mbadde nkyasooka okwalifayinga ekyomuggulu nti okusinziira ku studies za William Miller bwe yajja ageraageranya ebiseera ne Bayibuli nga bw'ebirambika nga bikwalifayinga bulungi naki
n'ekifo ekitukuvu ekyawa eky'omunsi. Ekifo ekitukuvu kino okulongoosebwa kyatandika ddi? Kuba waliwo tusomedde mu Daniel 8:14 agambye nti biritwala amaca n'amawungeera 2023 ennaku 2023. Kutandika ddi ky'obuuziza? Okulongoosebwa kuno kukolebwa ddi? Kutandikibwa ddi? Kutandikira ku kiragiro ekyaweebwa abawambe bano okuddayo to restore and rebuild, okuzza obujja n'okuzimba Yerusalemu mu mwaka 457 BC nga Yesu Kristo tannajja. Muyambeko katono nyawe. Yesero. Kenyala okumuyambako. Tetubijja mu mutwe. Tufumba bifumbe. Bw'oba oyagala okumanya olina kusoma Daniel 8:14. Jesaba omukale atusomere mukyala Kabito nga tanaba kumalayo. Ne Daniel 9:25. Daniel 8 bituwa entandikwa wekutandikira ddala. 8:14 yagambye nti nangamba nti bituusa amakya n'amawungeera 2023 awatukuvu ne walyoka walongoosebwa. Awatukuvu wetwogerako awagenda okulongoosebwa waliko obunnabbi obw'ekiseera obuli attached ku kifo ekyo. Bwa myaka 2023 mugambye nti ekyo kijjamu ekifo ekitukuvu ekyokunsi lwa nsonga. By that time kyali kyavaawo dda centuries. Ensi mugijjeemu. Ekitegeeza ekifo ekitukuvu ekigenda okulongoosebwa kya mu ggulu. Naye kitandika ddi? 9:25. Kale manya otegerere ddala nga kasookedde ng'ekiragiro kifuluma okuzzaawo n'okuzimba Yerusaalemi okutuusa kw'oyo afukibwako amafuta omulangira walibaawo sabbiiti 7 era walibaawo sabbiiti 62 ne kizimbibwa nate n'oluguudo n'olusalosalo newankubadde mu biro eby'okutegana. Ngende maaso? Nyabo ogenda maaso twabadde tuli ku ddiro kyatandika nti kyatandika mu myaka 457 nga Kristo tannakola ki? Tannajja. Oluvannyuma lw'ekiragiro ekyaweebwa kabaka Artaxerxes nga abagamba nti baddeyo bazimbe bazze bujja Yerusalemu. Mukadde watusomedde nti walitwala amakya n'amawungeera paka okutuusa the coming of the anointed one. Ate bwamale wabeerewo wiiki emu kuba mu bunnabbi tumanyi nti olunaku mwaka. Wiiki ebeeramu ennaku meka? 7. So gye emyaka emeka? 7. Naye nga wakati w'emyaka egyo 7 oluvannyuma lw'emyaka 3 n'ekitundu Mezaya ono ajja kukola ki? Kuttibwa. Kati nga bwe tugendera ku history ne events nga bwe zajja za unfolding okuva ku myaka 457 BC nga kikakasa bukakasa nti ekifo ekyalongoosebwa kyali kya muggulu. Mbadde nsaba tukasome abantu baleme kuwulira buwulizi. Danieli ono gye twasoose okusoma yabadde 9:25 ne 9:26 yagambye nti era sabbiiti 62 bwe ziriggwa oyo afukibwako amafuta n'alyoka azikirizibwa. So taliba na kintu n'abantu ab'omulangira alijja balizikiriza ekibuga n'awatukuvu n'enkomerero eriba n'amataba okutuusa enkomerero walibaawo entalo okuzisa kwalagibwa. Era aliragaana endagaano ennywevu n'abangi okumala sabbiiti emu. Ne mu kitundu kya sabbiiti alikomya sadaaka n'ekitone. Ne ku kiwawaatiro eky'ebyemizizo kulijjirako oyo alizisa n'okutuusa byonna okutuukirizibwa. Okwo kwe kwalagibwa obusungu bulifukibwa
kwoyazisa mukadde ayogedde bulungi asomye bulungi nti ne mu kitundu ky'emyaka egyo 7 alikomya saddaaka tulaba nga Kristo bw'afa is the ultimate sacrifice ebyokusala obuliga biba bikoze eki biweddewo nga ye saddaaka yaweebwayo once and for all okutangirira ebibi byaffe byonna yanziza ngoba budde tayimu yaffe munzikirize katono n'eddakiika 5 ngenda nanti nonyaka muganye kutuuka ku kinyusi kiri ekyo tuyina eddakiika 5 ekinyusi weyagala tutuuke obunabbi buno nsaba buli alina lesoni addeyo alabe kyati ya Friday sabbiiti yayita wano tujabula bijabule olw'obudde naye nga details zonna mweziri ate zonna ziriko physical history. Yesu we yafukibwako amafuta, Yesu we yafiira, Stefano yakubirwa amayinja. Okuva awo ogenda okubala emyaka egisigaddeyo 12,300 nga gyonna gituukirira awamu ku 1840. Ekyenjawulo kye kino bwe munasoma obunabbi obwo nga 27 AD waliwo ekyaliwo ekiri physical ekiri historical. Kristo yabatizibwa n'afukibwako n'amafuta, ekyo kiri physical kyalabikako. Wakati mu wiiki gy'emyaka 3.5 n'afa saddaaka ne zikoma. Ekyo kyaliwo kiri physical kiri historical. Ewesigadde emyaka kitundu kya sabbiiti mu 3 AD Stephen yamukuba amayinja. Ekitundu kya Isirayiri ng'eggwanga nekisalibwako nekiggwako. Kyeyalagula mu Daniel 9 naga nti abantu basaliddwako sabbiiti 7 zisalibwa ku myaka 2,300. Ekyo kya Stephen kyali physical kiri historical. Kanisa yasaasana okuva ku olwo nesigala emyaka 1810 nga giggwako 1809. Mu kutegeera kwa William Miller ng'alowooza nti waliwo ekiri physical ekiri historical ekirabwako tekyaliwo lwaki lwakubanga ekifo ekyakirongosebwa kyali kya mu ggulu. Kibategeera oluvannyuma. Akati sebo munzika kampunzike tusigaze dakiika 4 tuzikozese bwe tuti wangi taata mu lunaku luno ziri 2 olw'okutangirira era mwalingamu okusala omusango. Exactly. Ng'abo tugambye abo abaali nga tebeeteeseteese they were cut off ne baggyibwa mu kampu ne bagobebwa. Nga bwe tugambye nti lunaku ne mu ggulu waliwo ekifo ekitukuvu waliyo okutangirira era mulimu n'omusango. Naye tugenda kusoma mu mangu nnyo ku Bikuliro Essula 14 olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Bwe tumala twebuze nti okusala omusango guno mawulire malungi Adamu mu bumpimpi nga tumaliriza. Nenda bamalayika omulala ng'abuka mu bbanga eri mu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu. Ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda muwe ekitiibwa kubanga ekiseera eky'omusango kwe kituuse. Mumusinze yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo ez'amazzi. Is it good news? Is judgment good news? Somba. It is. Kubanga omusango gusala si kutusinga. Naye omusango gusalibwa kutuggyako omusango. Mawulire malungi kubanga asala omusango mwesigwa ate mwenkanya. Tulina abalamuzi abalala bayinza okulowoozaako ng'alina oludda lwe yeekubiirako, naye Yesu Kristo omusazi w'omusango mu kifo kiri ekisinga obutukuvu mwenkanya era kyegava gabeera amawulire amalungi. Sebo
dakiika tusigaza mmeka? Sigaza 2 tuzikozese. Abali mu kaseera kano ak'okusala omusango tomanyi lunaku lwo likola ki? Yesu bwe yali awa amagezi ekkanisa mu Matayo 25 yaleeta lugero ngeri abawala 10 twayigako ki abawala bano bembadde nyala tufunikire nabo sala kabeeta omukono gugo. Abawala bano balina bye bafaanaganya naye ate balina n'ebyebawula. Soke bye bafaanaganya bonna bayitibwa. Bonna balina ettabaaza. Bonna bali bawala. Akonga mukagumiza nnyo. Bonna baagenda ku mukolo. Bonna baagenda ku mukolo. Era bonna baali balinze mugole. N'omugole bwe yalwayo bonna beebaka. Bye bafaanaganya musumba. Kiki ekibaawula? Bayibuli olugero lwatugambye nti abamu baali bagezi abalala nga basiru. Eyo enjawulo esooka. Abagezi n'abasiru bonna beebaka. Kyekyawula mugezi ku musiru. Ekyali kibaawula nti abalala balina amafuta agabamala, abalala baali balina amafuta agatakola ki? Agatamala. Naye nga balina. Naye nga tebugakola ki? Nga tegabamala. Ekibaawula ekirala musumba. Bano betuyita abagezi baali tebasobola kusubwa kulaba anaawasa mugole nga bagamba oba atya baali prepared, baali serious nga bamanyi ono obaze sawa 10 tutekemu amafuta gaffe agali extra. Focus yaabwe balina connection n'oli nga bagamba obaze sawa 10 obaze kumacha. Njala okusaba omukadde atusomere olumu Matayo 25:12-13. Tulabe Yesu kiki abavunaana. Bwe bakomawo abavunaana kyabavuna abalanga amafuta kutuuka leeti kwebaka. Ndowooza bwamala okusomawo nga tusaba. Olwekumi n'ebbiri lugamba naye naddamu n'abagamba nti mazima mbagamba nti sibamanyi. Tabagamba lwaki temwakuza mafuta gamala? Tabagamba muluddewo obwedda buli. Tababuuza lwaki beebaka. Abagamba kimudde sibamanyangako. I don't know. Question is bo baali bamumanyi. Bana ebibuuzo ebimu tugenda biddiramu mu kusinza. Kituufu. Naye tulabayo n'abalala mu Matayo 7:20-23 gye tutaasome nga bagamba nti twali tukumanyi munnange n'agamba nti sibakola ki? Muve wendi. Abagamba nti sibamanyanga nako. Kale katwebaza. Yes. Katonda affe ow'ekisa tukwebaza kubanga otubikulira ebyawandiikibwa bino byongera okuteekateeka obulamu bwaffe olw'okugenda eka. Tusaba nga ekiseera kituuse kisange nga tweteeseteese bangi. Tulabye omusana mu kifo ekisinga obutukuvu ayi Mukama. Omusana ogwo kagwake nga muffe bulijjo ate tukukozese bangi bongera okusemberera mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.